enja kusaba muganda wange teweerabira ku subscribinga ku likinga atera ku sharinga osobola no commenting okusizira ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyiga ka notification bell ojja kubanga ofuna video zaffe ezenjawulo ze tuba tutaddeyo gwe kasonyiga ka notification bell ako buli video yaffe empya ojja kubanga osobola okubanga okola ki ng'ogiraba natera gwe wenna nga wandetaza okubanga olanga naffe aba Grosh TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kano 0750 31 283 nkudiramu akanamba 0750 31 283 gwe wenna nga wandetaza okubanga business yo ogikuba abantu mu maaso gwe tunoonyeeko obonanyo akanamba k'essimu ako ffe aba Grosh TV tujja kubanga asobola okukola ki okukwasaganya osobola okubanga business yo ogikuba abantu mu maaso gwe tunoonyeeko obonanyo akasimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya nga mujje Gwanga mujje anti enaku z'omwezi nga 24 tuli wali ku cricket oval mu kivulu kya Dr. Jose Kamili ku Lwokutaano luno sofe nga aba Grosh TV tugenda kubaayo tujja kuba tukutuusaako byonna ebigenda okubeera mu concert eno so gwe wenna tagenda kusobola kubanga okola ki ng'ojja gwe wekumire bwekumisi ku Grosh TV tolina okukola genda bugezi wansi awo subscribing oliking osharing osobola kunyiga ka notification bell kwolwo buli kimu ojja kubanga osobola okubanga okola ki ng'okifuna anti nyongera okujjukiza enaku z'omwezi nga 24 tuli wali cricket oval mu kivulu kya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon ffe nga aba Grosh TV kamera zaffe okutandika n'olwokuna zigenda kubanga olwedde gyeziri so byonna tugenda kuba tubikola ki tubikutuusaako performances zonna Chameleon agenda kujja atya agenda kwambala atya agenda kukola ki muyimbi ki ani naani abagenda oyimba byonna ffe nga aba Grosh TV tugenda kuba tukola ki tubikutuusaako so nga bwolaba ka video kafaako stage batandikako dda okubanga bakola ki bagizimba stage eno yatandikibwa ku lunaku lwa Sunday by Sunday twali tutandise okuzimba stage yaffe eno so olunaku olwaliro oba ki ekivulu kirina okukola ki kirina okubaawo ababuda enewe mutusonyiwe naye nga kuluno Gwanga mujje bambi tulina okubanga tukola ki nga tugikola gwe wenna nga wali ofunye tiketi yo omukulu Kamili yavaayo n'akola press n'agamba nti oyo yenna eyali afunye tiketi ye asobola okubanga akola ki ng'agikuuma so ennaku z'omwezi ezo tubeereyo ffe cricket oval tusobola okubanga tuwagira munnayuganda munnaffe tuli ku kyebiri ne ku kyetaano n'okudda waggulu kuluno ekipya kiri mu stage eno tebalina kyanjawulo nnyo kye bakyusizaamu just ekyenjawulo ekiriwo nti wali awali ebiri ebyasula stage yaffe anti twali tulina okuba n'ekivulu enaku z'omwezi nga 10 nsuubira mwena mwabimanya gwe wena nga tomanyi nsonga lwaki performances zino tezaali oba lwaki ekivulu kya Dr. Jose Chameleon tekyasobola kubeerayo gwe scrollinga mu video zaffe ez'enjawulo awo wansi ojja kubanga omanya kiki ekyaleetera ekivulu kino okubanga kikola ki kikansolingibwa nga nyongera okuyitamu nti twali bakubeera n'ekivulu kino enaku z'omwezi nga 10 ne tuba nga twakola ki twakikansolinga so ne tukyongerayo enaku z'omwezi nga 24 ekigenda okubeerawo ku Lwokutaano luno so ku luno twakyusizaamu ebintu ebyenjawulo era nga bw'otunulira this time round stage luli we yali twakyusizaamuko kati twagambye ekyasula stage yaffe kiyinza okuba kyali wali ku luno kati katudde wano so stage bambi bakyusizaamu ekifo era nga abali bazeeko cricket oval bw'otunuulira stage this time round bagitadde kumpi n'amadaala wali ng'ova wali waggulu ku kopa chimney so awo we tugenda okuba nga stage yaffe ekola ki ebeera ffe aba Grosh TV performances zonna kwolwo tugenda kubanga tukola ki tuzikutuusaako zonna okuva ku muyimbi agenda oyimba paka ku muyimbi agenda osembayo tugenda kubanga tukola ki tubikutuusaako ffe aba Grosh TV era nga wena bagambye nti ababuda bambi mutusonyiwe tusobole okubanga tukola show yaffe esobole okubanga etambula mu mirembe abayimbi ab'enjawulo bagenda kubanga baperforminga baministers ab'enjawulo bagenda kubeerayo so gwe wena nga tonaba kweteekateeka weteeketeeke ku Lwokutaano luno osobola kubanga bambi ojja cricket oval osobola kubanga owagira Dr. Jose Chameleon so nga bw'olaba ka video kafaako stage weeto sofa weetuuse tujja kubanga buli lunaku tukuwa updates paka ku lunaku olwokuna oba olwokutaano omanye stage efaanana etya ng'ewedde byonna ffe aba Grosh TV tugenda kubanga tukola ki tukutuusaako ne ku final day ku lunaku olwokuna lwennyininyini ife kamera zaffe eza Grosh TV zigenda kubeera tusobole okubanga tukulaga stage nga bw'ekola ki nga bw'efaana sound check biki amataala lighting naye sofa stage ekyazimbibwa buzimbibwa so gwe wena ojja kubanga obyerabirako wano ku Grosh TV tolina okukola genda wansi awo subscribing o liking atera o sharing byonna ffe tujja kuba tukola ki tubikutuusaako
Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.